mubonyaabonye omwana mukuba ozaalose tokwata mu maaso gwe. Garrett Nampima mama w'omwana ono gwe tutagenda kwatula mannya ne mukwano gwe Pros Nakato be bakwatiddwa poliisi bannyonnyole ekibakubya n'okutulugunya omwana ow'emyaka 3 gyokka n'atuuka n'okuzingama. Abatuuze b'okukyalo Wampeewo mu Town Council y'e Kasangati bagamba babiri bano babadde basusse okuba omwana ono nga bamuvunaana gwa kweyonoonera. Alabika yabadde agenza okukima poti kuba tekabadde keefulumiza poti. Ndowooza nga kalimu embiro ne kayitira. N'embeera gy'alimu omulaba alimu obulwadde. Agenza okutitibana nakatuuse poti ebweru nga gakayiseemu. Era obwedde ekimukubya poti ate ne bamugamba n'okumulya amulye. Newa tunulira kyogamba munno okulya. Osibye lusoosero lwowulidde lwebayamba kati olwaliro bamuyambi omwana yamukubye bubi. Yamukubidde essaawa nga 3 ng'akuba. Ono ayingidde n'akuba kibooko 3 n'atandika okuba mubwedde ankuba ku ttaka kyeyamukwata ne bamukuba namu. Shamimu Nalunga n'abakyala w'ekyalo kino atunnyonnyodde nti ng'abakulembeze babuliridde omukazi ono okumya okutulugunya omwana wabula nga bye bamugamba bimugwa nkoto. Landiroodi wa wuuyo nnaku lumu yampita nange ajawulaba omwana bandi w'abakyala ate ndi hereke village tiimu natuuka ku mwana nga tasanyusa nempita chairman nemuga chairman gyatulaba omwana kyala ali wano ng'ayoza ngoye nemugaso okuba omwana oyo ebyokunywa tumutwale mu ddwaliro kyala yagaana. Buli abadde ayogera naye ng'amuvuma okumwogoloza n'atuuka n'okwagala okulwana. Ne tutuuza omukyala ne tumubulya naye byonna by'omubuulirira wabireka ne bw'omugatta okuba mwana buli amugambako alwana bulwanyi kukukuba n'akuwemula n'akola atya. Kati olunaku lw'eggulo nga bulijjo ababiri bano beggalidde mu nnyumba ne batandika okkuba omwana emiranga gy'ejjajja abatuuze mu mbeera ne batandika okkoona oluggi okutuusa lwe baaluggudde. Nensituka ne ŋŋenda kukawo omwana agamba ate n'ono omulala naye akubye obuuza gw'okubye bwaki lwaki oyingidde mu maka g'abantu ono mukwano gwange nagenze kumuyambako n'okuba mwana mukubye kibooko 3 zokka. Ababiri bano obusungu baabuzizza ku batuuze era Ssentebe Fred Mwasanku ye yataasizza bwe yayise poliisi okuva e Kasangati. Yangembako oyo agende awalala era ngenda kulaba landiroodi waabwe abagobe. Tukitegedde nti taata w'omwana ono abatuuze baamutegeeza ku mwana we bw'ayisibwa n'ategeeza nga bwadde ekiro ng'omwana yeebase. Bw'atunuulira omubiri gw'omwana ono gwonna gujjudde enkovu z'emiggo. Ababiri bano we twogerera batemeza mabega wa mitayimbwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.